Program Olugendo Lwange sawa ziri emu era tuba tuyingiddewo ye program etukuleeta bannaggwano ab'enjawulo nga bakubulira olugendo lwabwe balutambuza batya okutuukaawo weebogombera. Njagala okutegeeza nti program eno ogenda okugivaako ng'olina bingi by'ogiyizeemu. Ani gwe tukuleetedde? Tukuleetedde Aloysius Matovu Joy abeere ng'atubuulira olugendo lwe naye leero agenda kubeera ng'atubuulira akizudde nti mulwadde wa siriimu ki ekyatuukawo yalangiridde ddi akitegedde atya akawuka kano akafunye atya byonna byonna ogenda kubeera nga obitegera olunaku lwayo tulakkalira negattaako era osobola okuyita munno n'asobola okubeera nga alaba programu eno kubanga etuyamba si muvubuka si muntu mukulu ne ffenna egenda kubeera nga tugifunamu ekyokuyiga. We are here for you. 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 Yomukwaba bavayo okulangirira. Tusaba olunaku lwaleero tuluweeyo twogere ku mbeera bye tuyiseemu tulangiridde ddi magezi ki ge tuyinza okuwa omuvubuka atannakafuna akakizudde nti naalina bwensaba tutandikirawo olunaku olwaleero bwe tunaamala ekitundu kino ate tujja kuddayo eri gye tuzaalibwa. Mu lutalo wabeerawo akuba essasi erisooka olutalo ne lutandika. Kati fire bongo le lutalo ye yakuba essasi ddala bwe tuba twogera ku lutalo lwa NR etugamba Erit Mwine ye yakuba essasi eryatandika olutalo kati eno fire kakati ne kibeera nti yalinga agamba luno olutalo lwaffe ffenna naye bannabitone Katonda beyawa ebitone byammwe mwe mulina okulemberamu olutalo luno ensonga lwaki era olutalo we lwanyiinyiitira ennyo fenga bannakatemba twavaayo ne tubeera nti tulwanyisa akawuka kano weewaawo kaakati tebikyalinga bwe byali luli ebiseera byali bibi nnyo kaakati akawuka baagenda ne bafuna engeri gye bakafunzafunzaamu nti kati bye twogerako tetukyayogera ku bannange abantu nga tulabye ne bwe tuba tunyume tetuddamu ebyo nti boowe yafudde tewaliwo nsonga lwaki omuntu alina akawuka afa okuggyako nga yayagala. Kati fire bongo le tawe yavayo okulangirira walina emyaka nali maliriza campus. Wali maliriza That is 88. 88 nali ndi ku postgraduate diploma maliriza degree nga nsomesa Makerere nga nsoma obusomesa obutongole. Awo nga tonnakitegeera? Ndowooza nali sinnakitegeera. Kati owulidde nti alangiridde gumlyeri wadde tonnakitegeera wakitwala otya? Ate saawulira nti alangiridde namanya kubanga fire twali ffenna yali mukwano gwange era nkakasa akyali mukwano gwange nti y'omu ku bantu abaatubeererawo ne batusigamu ensigo eyo ey'obuvumu n'obumalirivu nti bwe yavaayo yagenda okugenda twali tulina project gye tukoze naye omwali abantu nga waliwo kati Frank Mbalire walimu ne ani omulala abayimbi abalala nga tebannagenda Sweden twali nabo mbakayimbira ne tubeerako olutambiro twakolera mu Radio Uganda bwe yagiraawo n'atubulako tugenda okuwulira nti bali Sweden n'akomawo Born in Africa ate agenda awo ne waddawo ku gundi endala eya Christmas ebyaddako Alone and Frightened era ffe be yayitanga nabo ate era waliwo Alex Mukulu ate baali bo banywanyi nnyo kubanga baakula bonna baasulanga bonna mu buvubuka bwabwe awo Namirembe era bwe yajja ffe bamu ku be yasooka okutuuza n'atugamba abange ebintu biri bwe biti yabatuuza tannaba kulangirira n'atubuulira nti abange ebintu bino si byakusaaga naye yalina okweraliikirira n'agamba nti
oluvannyuma then nga ayogedde n'agamba nti ekizibu kyenfunye nga tusisinkanaawo ku Namirembe Road awo nga wakyaliwo Lions Hotel ewa Sekalaala awo n'agamba nti kyensinza okweraliikirira bafame babayitanga bafame abawala baddemu bafame nga tebabikkiriza nga bagamba nti fira ayagala kubalyako ddoola kubanga abakazi mwomanya omusajja bwabeera ne ddoola alina okuwa ddoola kati bafame kyavaawa les femmes mu Lufalansa bebakazi kakati abayimbi ennimi naddala Olufalansa olulinga Oluswayiri nga babikozesa nnyo mu gundi yaabwe ng'abantu bwe babeera ne dialect yaabwe bakozeseza ebintu byabwe kakati n'atukakasa nti si kumukyawa tebakikkiriza ekituufu abantu abasinga tebakkiriza era balowooza kati abawala bo baali balowooza nti ayagala kubalyako ssente abantu nga bagamba oyo ali ku malya ga nsimbi azze kutuufera wana bubadi kati nga boolaba wano obubadi abayimbi bwe bakola ne bakolayo akatiisa ne mukyankalana ne muga nti oyo alina afulumiza sho nga bikola naye bino byali bya ddala era ebifaananyi ebyasembayo tubiraba buli biseera bwe bituuka bwe biti engeri gye yagenda nga akola ki kakati nze okumanya nti nina akawuka officially nga ndi Bungereza era gye bankeberera nali ngenze kuzannya naye era nga bwe naviira eno nali ntandise okugodyagodya nga nina ekifuba kino ekitawona TB era bwe nagenda eri bakebera nga nina pneumonia ne bamala okunteekako bujjanjabi okumala omwezi mulamba bwe bamala okunzija ku bujjanjabi obwo ne banziza ku ddagala mu myezi nga 6 nali maze okuddawo naye kati gwe yali agenza okuzannya emizannyo ofuna otya ekirowoozo ekigamba nno kangende bankebere ebiseera ebyo ebya sirimu owedda eri ewaffe gyensibukira ddala ezosaidi z'ekyoterarakaye ebiseera ebyo ng'omwana ow'emyaka 5 akutunuulira butunuzi bwati n'amanya nti gwe ng'agamba oyo mulwadde alina akawuka nga kwegamba obubonero bungi nnyo obumu gwonna bwotayinza kutegeera naye ne bwe twali kwegamba nga ne bwe tubeera tuzannya abalabimu ababeera eri nga mutulaba ogamba oyo ateeka okuba nga mulwe mubeereeyo nga mutugeya eno tuzannya twewaana tukola kinga naye nga mwe mumanyi kati ebyo naye mwabyogeranga mwekka nga tewali ayinza kuvaayo n'akuga nti owange lwaki togenda n'okolako bwoti kaakati oluvannyuma naye nga ani ayinza okikugamba babeera ng'era munnanga abamu obeera okongozanya bw'owulirayo abeesoozasooza ndooza baga bambi noyo agenda kufa bambi naye Mukama n'asaasira abamu abaatulabanga nti tugenda kufa ate Mukama yabayita mangu kubanga ebya Mukama Katonda akusigazaawo kubanga aba alina byeyagala otuukirize kaakati bwe nawona nentandika emirimu gyange emirala ng'okusomesa Ebungereza nasomesanga Lungereza naddala mu bagwira abajjanga okunona obubudamu n'abazungu abalala abateekakasa olulimi lwabwe nakuguka mu sayansi wa byannimi linguistics era gwe nasomesanga e Makerere English Language Studies Luganda bwe bityo n'Olufalansa nalwo nalugendako nendukomya mu kkubo kaakati nembeera nga ndi musomesa nsomesa abo ate nga nkumakumanya abaana Ebungereza nga abaana baffe boonooneka nnyo kati ate nenjagala okubasigamu ensigo eyo nti bino bye babagamba eno bikyamu nga tobakumaakuma era eyo yeewava n'omwoyo gw'ekisaakaate kya maama Nabagereka waliwo abeera mukoddomi wange ndowooza mutabani wange Andrew Damba era bwe twajja eno ne tutandika ebintu ebyo ebyekisaakaate ne tubiyingiramu ekisaakaate kyatandikira ddala waliwo ba Dr. Sauda Namyalo waliwo ba Anatoli waliwo abali ku ddembe ne tukolera ddala naye nga ebirowoozo byasinziira eyo kaakati naye ngenda okulaba ng'eri biri bulungi nnyo buli kimu naye ng'ate
eno beetaagayo eddoboozi eddala kati abazungu ne mbaga nti abange nzirayo ewaffe nga tebasobola kikkiriza kuba mu kiseera ekyo ng'abantu bayaayaana nnyo okgenda e Bungereza kati si bwe guli bagende eyo bakuba ebyeyo byeyo kati abazungu beewuunya ono ayagala kudda ewaabwe ennyumba olina emmotoka olina buli kimu olina kiki ekikuzza ewammwe ne mbagamba kubanga eno si waffe eka bampita nenteekawo kati komawo eka Uganda ekulindiridde kati waliwo awo westategedde bulungi kyeka n'obulabi wange waketivita nabakitegeera bakukeberedde ebweru ofunye results bazikuwerawo kati bakuwadde results awo bano boogenze nabo okuzannya emizannyo obagambye otya kubanga wogenda results bazikuwa gwe wekka kati bano bakitegedde bati oba bakemwavayo tebakitegedde kaakati wemba ndi eri n'eri waliyo bakyali baffe abalala abasengayo edda era bo be bansigamu ensiga eyo ne banga nti owange lwaki tosoose neosigalako eno ne bakujjanja bakonze lwaki nti walabika oyinza okuba nga olina byotamanyi nembaga no problem osigala obusigazi kubanga visa yange nali nsobola ogitambulirako emirundi egiwera nga nsigalayo bwe nasigalayo ng'ate ntandika kulondoola byakusigalirayo ddala nga nsigalirayo ddala naye nti bano bannange bwe bamala ebyabaleeta bo ne badda nze nensigalayo engeri gye nasigalayo nasigalayo engeri gye navaayo naye nga navaayo kujja kukola byenkola kati kugezaako okulaba nti ntaasa abo bonna bensobola okutaasa mukama yansaasira nnyo nti omanyi bw'obeera eri ate oba olumirirwa nnyo ababo omukyala ali eno n'abaana ogamba obabbo bali kuki era bwe nali nzira fayiro zange eri e Bungereza baziweereza eno baziweereza ku Maldme Center gye nzikyanjabirwa kati era ekyasooka nga nkwata mukyala wange n'abaana nga bagala tugende. Kyali Ndagiro Esther, programu ekyali olugendo lwange nga tulina Aloysius Matovu Joy. Manyi status yo oli positive oba oli negative gwatannategeera wa wooyimiridde kino ky'oba okola olunaku olw'enkya genda mu ddwaliro erikuli okumpi osobole okubeera nga weekebeza. Kankole ku nsimbi nkomawo naye woba nga ostreaminga live atudde mu ddiiro olina emikwano gyo mutuule mu kalire tukyalina Aloysius Matovu Joy.